Olukuŋŋaana luno lubadde lwa bbugumu nnyo era nga abakulembeze abalwetabyemu okuva mu bitundu by'Entebbe ne ku muliraano abaganyulwa mu ddwaliro lino batadde Asumaani Lukwago ku nninga annyonnyole lwaki basazeewo okugabira abajaasi eddwaliro lye bataazimba ate nga lye liyamba omuntu wa bulijjo. Wadde nga babadde balindiridde n'amaddu mangi, Asumaani akibamazeeko bw'atandise okubannyonnyola ebigenda mu maaso mu malwaliro ga Uganda amalala okuli Kaburamaido, Mubende n'amalala ng'ate ekyabaleese ly'eddwaliro lyabwe erya Grade A. Entebbe Grade B, they don't have a functioning mortuary. Ebintu bya mukwano gwange we permanent secretary nze sikkiriza nti bibye kubanga mu bukugu bwe ne mu buyigirize bwe amanyi gavumenti bwezikola. Naye olw'okuba ndowooza yalabanga abakiri emabega banene n'alowooza nti bw'oliraana abalangira naawe oba ofuuse mulangira. Kakati kimuleetedde okutandika okweyisa mu ngeri y'abalangira. Abakulembeze bano ababadde bataamye obugo obwedda babadde tebaganya Asumaani kubannyonnyola anti nga balaba ali mu kubabuzaabuza. Bw'alabye batabuse kwe kubeetondera okubeera nga teyabategeeza ku nteekateeka eno. Naye ate ekyokubeera nti eddwaliro litwalibwa n'akikyusa okutegeeza nti bajja kukkiriza abantu abalala okugendayo okujjanjabwa naye nga kino abadde ng'abakkakkanya anti bw'afulumye n'ategeeza nti bo bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Kuba situgamye ntukkiriza kuba ate kati bwe muba mukkiriza mugiyimirize lwaki ate musawo komiti kasita mukkiriza okusawo komiti mutegeeza nti pulojekiti ejja kgenda mu maaso nga bwe tugirowooza okuggyako komiti zituule ziddemu ebibuuzo abantu bibadde balina lwakuba ebibuuzo ebisinga byesigamye ku kutya. Tetwagala bintu bya kutubuzaabuza nti bwe tuba tuganya amagye okubeera nti gatwala eddwaliro lya Grade A kitegeeza Grade B tegenda kuzimbibwa. Era twagala permanent secretary abeere nga ali very clear ku nsonga eno. Olukuŋŋaana we luggweredde nga basazeewo wabeewo obukiiko obuteekebwawo okwekenneenya enteekateeka za minisitule y'ebyobulamu gye bategeezeddwa nti ekeereye kuba ensimbi zajja dda nga ne Paalamenti yazikakasa. Eddwaliro lya Grade A Entebbe minisitule y'ebyobulamu yasalawo kuliwa aba UPDF olw'ebyokwerinda anti linaanidde ddala amaka g'obwa President. Kino kyaviirako okwekalakaasa okwakulemberwamu Ssentebe Matiya Lwanga Bwanika ku bbalaza. Wadde ng'obukiiko obuteereddwawo mu kiseera kino ekyewuunyisa nti oba ebirowoozo byabwe binaasobola okuteekebwa mu nkola kuba minisitule y'ebyobulamu yegamba nti egenda mu maaso n'enteekateeka zonna ez'okulaakulanya amalwaliro gombi nga wadde nga Paalamenti yagiyimiriza. Mary Nakajunyanzi, WBS TV, Entebbe.